njagala njogere ku babuloga baffe kuba nyinza obbeerabira babuloga bammwe abanuupu nyinza okwerabira omanye emmwanyi ebadde ekutte wansi ne waggulu babadde omuli Umar Kiseka nani omulala ne Lumbuye nze abo abasajja ndaba nga ba state agent ntegedde nti nja kugamba oseke ntegedde nedda atonzijaako nze ndaba nga ba state agent omanyi Museveni Umar Kiseka ne Lumbuye mpa ensonga buli omu omuwereko ensonga totegeera bulijjo bwotyo Lumbuye anti gwogenda kitwala bwotyo Umar Kiseka olwaleero yava dda ku struggle bannayuganda gye baliko atya nti kati olwaleero ebintu byakola asasulwa busasulwa nti akeera ku makya n'agamba ngenda kulumba Minsa Kisemakula ensi yonna gwemanyi atalina buzibu na muntu yonna n'akeera ku makya n'agamba leero bukedde ngenda kugamba bannayuganda temugenda kuwagira David Lutalo tuli ku mmwanyi yakola vidiyo ya David Lutalo temugendayo kuwagira David Lutalo Lumbuye tuli ku mmwanyi alumbye Kasuku simanyi oba abandawo baba nantegeera simanyi kyeŋŋamba nti oluusi we twandibeeredde sirias ku mmwanyi nabo bennyini baleeta diversion nti we twandigambidde nti Lumbuye leero agenda kujja ayogere ku mmwanyi ate mune yeewuunyisa olw'eggulo nga zze aleese lisiti y'abasitesi ekyeti ti Kasuku gundi ne gundi tuti ku mmwanyi otuwugula abantu ne badda ku Kasuku ne baddamu obwo obutalotalo ng'emmwanyi etambula simanyi kabagezi bokka gwe kanaaba kalemye okutegeera kaleke oliwaddemba okunvuma n'oyitawo n'ogenda naye kaddemu Lumbuye ne Umar Kiseka ono owe South Africa abasajja abo ba state agent okimanyi Umar Kiseka ayagala nuupu n'okusinga principal ekisoboka ekyo kisoboka waliwo abagala enaalemu okusinga Museveni Umar Kiseka agezaako okulaga abantu nti ayagala nnyo struggle n'okusinga eyatandika struggle waliyo abagala enaalemu okusinga mwami Museveni yava nayo mu nsiko nga bali omusanvu abadde akola omulimu mulungi sijja gamba nti nno abadde akola omulimu naye kiki ekikuleetedde okubanga obagamba nti bastate agent agenda awuguka Umar Kiseka bw'obeera nga oli mu struggle nja kukutegeeza mu Uganda si buli muntu nti ali mu struggle simanyi oba okimanyi naawe ekyo nkimanyi bw'oba oli mu struggle bangi n'abeerimbi kambu nno bali mu struggle nga tebali mu struggle nga bayisaawo byabwe ate bw'otuuse ku ekyo nsobola okusabumitinga kyentegedde nze ku opposition yonna abantu bangi nnyo naddala abali next to the president abasinga abo abalaga nti nno bo bafiirawo ku nuupu bakola batya mwana watunga ebintu bye bakola bw'obeegendereza n'onoonyereza nga tebalina struggle wadde gye bali naye nga ffe abali eno ebbali tusibwa fetubeerayo ku gulawundi ne tulwana fetubuulirira abavubuka nti twagala kukyusa ggwanga twagala pulezidenti mupya fetwagala kubeera nga Uganda ebeera n'omukulembeze netiyagaasa omupya tumanyi bwawuli n'obigumira naye kati neewuunya bano abaana abali okumpi fakiti ekyo ekintu singa pulinsipa akeera ku makya n'akinoonyereza ate kijjaba kituyamba Umar Kiseka Lumbuye ye sigenda kumwogerako nnyo kuba Lumbuye ebiseera ebisinga ye abadde tatera nnyo kuva ku mulamwa abadde tatera nnyo kuva ku mulamwa ate sowulirize abadde tatera kuva nnyo ku mulamwa olw'ensonga okuva oli lwe yagamba nti Sale yafa abantu bamu ne bamwesalako n'ebyokujjanga nga avuula kabaka bintu weebityo naye omirimu gwe gubadde mulungi naye Umar Kiseka Bobi Wine kyekimu ku bizibu by'ayina Umar Kiseka agezaako kugoba abantu bonna ku Bobi Wine tamanyi nti Bobi Wine yeetaaga bantu emabegakawo namulaba nga ali ku lipazo otuba mu struggle ebintu ebimu oba tubirekenga nga Bobi bwaga nti bitalina makulu bireke
twogere ku bintu ebigenda mu maaso. Nagwe buli wonaavaayo nti leero oli ku Jamaalo, oyo Jamaalo yalya novaino oli South Africa, information omugjawa. Abantu bali Kampala babonaabona, ng'oli eri okeera olw'okuba wagula kino ekimu ekyetoloovu bakiyita batya kino, kimuteekawo ekyaka ne muteekako essimu. Mubikozesa nnyo ring light. Olw'okuba wagula ring light Umar Kiseka n'ogiteeka mu ddiiro lyo mukaddeeka kaawe South Africa woosula. Oyimirira omanyi lwaki nze mulinako obusungu? Omanyi lwaki nze mulinako obusungu? Anafuye endongo nze ndi promoter. Alumba nnyo abayimbi. Alumba nnyo abayimbi. Yali ku Lili Pazo, n'alumba Misa Kisemakula, ali ku David Lutalo, n'abalala bangi nnyo nnyo nnyo, ne Kamiliyoni. Okyegedde bulungi, bw'oba ozze ng'oli mu struggle, twogere ku bintu ebya struggle ebituufu, nti tuli ku mmwanyi. Ne lwaki tubeera ku mmwanyi ng'ate gwe Umar Kiseka oli ku David Lutalo, nti temugendayo ewa David Lutalo. Bagenda kwonoona struggle eno, ffe abamu abakyalya ku ndongo babeera batwonoonera bwe tunaabalabanga ne tubaleka obulesi bwetutyo. Tujja kuvayo tubagambeko kuba nabo boogeza bigambo. Nze ndi mu struggle njagala nnyo, naye we South Africa tagenda kuddaawo, oyimirire ku Minsach, oyimirire ku ndongo okube kale kuba federation yo tujja kuleka nti baafuna ne ssente. Naye ave ku kifo kinnoomu. Va ku Minsach Semakula. Minsach Semakula oyo annuma nnyo. Nti bano abasajja bamunoonya buli wamu. Nze njagala nnyo Kamiliyoni. Naye bw'ojja n'omukuba nkuleka kuba nkimanyi ye wa NRM yasalawo kibiina kye. Ng'omuntu yenna omulala. Ng'omuntu yenna nga naye bw'owagira Nuupu. Naye Minsach takugambangako nti wa DP. Minsach takugambangako nti nno wa NRM. Takugambangako nti nno wa Nuupu. Ate ng'ebintu bya Nuupu ebisinga abeerawo. Twali emunyonyo ku jahazi ku show yani? Minsach yajja n'ayimba n'amalawo essaawa nnya ng'atudde. Ate gwe n'okeera ku makya n'ovoola omuntu bw'atyo. Bwe ng'oyagala kumunafuya kumukuba omugjewo. Papa tali mu struggle, ali mu bintu byakola ali mu business. Tali mu struggle akola business ye. Ate n'abastruggle tabayinaako buzibu. N'abenali tabayinaako buzibu. Kati Umar Kiseka nze simanyi mutuufu gwakolera oba Umar Kiseka simanyi mutuufu gwakolera, naye nze bwe nfumiitiriza Umar Kiseka state agent akolera Museveni. Bagezaako kunafuya buli muyimbi kati yasigaza amaanyi. Baagala buli muyimbi abeerenga big eye, nti we bakunyeenyaamu ojja kudduka ogenda obeegatteko. Okyegedde? Sigambye nti okubeegattako kibi. Ne baagala buli muntu abeere ng'awuliriza bo nga kye baakoze David Lutalo. Omanye ebiseera ebisinga gwe obeera nnyo oyagala nnyo beera mu bya politics bino weebiti. Eri watuleka eri mu ndongo naye si nnyo. Ffe Umar Kiseka kye yakoze yajja n'atiisatiisa buli muyimbi omunene. Atya. Tewali muyimbi munene yawadde David Lutalo drop olw'okuba batya Umar Kiseka. Obadde okimanyi? Tebaafunye drop. Banja abayimbi bakola drop babadde bazirina mu masimu gaabwe ng'atya n'ogisindikira Lutalo. Lutalo ajja gipositinga Umar Kiseka nvume. Okyegedde bulungi. Naye ne weerabira tomanye bantu bameka David Lutalo baalabirira babeerawo ku lulwe bwe booli mu kufiiriza. Olw'okuba olina wifi ate wagula ring light ekyo nedda. Ate tomunafu olina obusente bw'ofuna mu state house okole Umar Kiseka state agent ne Bobi Wine akimanyi. Nkubuulirira wano Umar Kiseka olwaleero n'essimu kwe yayitanga okwogera ne Kyagulanyi takyayitamu takyamufuna. WhatsApp ye bw'asindika message kaba kamu akatiikinga. So oba Bobi alabira wala yagenda olango nayogera nnyo oluusi ayokya n'akola andi talina gw'atavuga. Kati omulimu gwe baamuwa kutandika kunafuya bayimbi baasigalawo. Omanyi Museveni atya omuyimbi yenna omulala. Era nkuwadde akaseera katono nnyo ogenda kulaba Umar Kiseka ng'alumba ne Kingisa. Halindo ojja kumbuulira. Ojja kumulanga yamulumba dda ne Kamiliyoni eby'entalo bwe zityo. Kamiliyoni tosobola kujja n'omwogerako n'omusuula. Ayogeddwako emyaka 3.
ng'asigala waggulu kati Amini boyinza mukola kyo musuula simanyi. So Umar Kiseka va ku bayimbi abo wammanga Misa Kisemakula nani omulala David Lutalo va ku bayimbi b'eggwanga bannayuganda be bakyawa respect bannayuganda be baagala. So Ticha Lumbuye ye abadde tali bubi nnyo. Ticha Lumbuye yadde tali bubi nnyo naye era amuwonoona Umar Kiseka balina conference ze babaako n'amuga kati tulumba ono nalabye Umar Kiseka ng'atandise n'okulumba mutabani wa Minsaki ono ali e Bulaaya wagirabyeko evidiyo ng'atandise okulumba mutabani wa Minsaki kati bw'amuvaako agenda ku mukyala we alumbye famire ali munda Minsaki musaasire si muntu wa bigambo okitegedde bulungi. Ninze nalaba vidiyo eyo n'olutiko ne lummera ne ngamba Umar Kiseka ono akolera ani kikyayagala ekituufu manye ekintu kyonna ekikwata ku famire omuntu ne bw'aba musirisa atya obeera ojja kumugjayo. Era nsaba Minsaki Semakula yonna gy'ali akakkane taddamu Umar Kiseka. Umar Kiseka mulalu ate state agent ayagala kukugjamu omanyi we bakunyiiza ennyo omala n'oyokya ayagala kunyiiza Minsaki amukomyeyo Minsaki abeeko kyagamba oba ajja amugambe nti nno olinga kino olinga kiri. Ekyo nsaba Minsaki takikola amutulekere Umar Kiseka sizoni ejja kuggwako ne bapengepenge baaliwo tusigale ku struggle katulaba omwana ono gwe bayite yeekolera is a good boy wakabi nnyo asigala ku nsonga ze n'azibbusa paka gye ziraga. Ate ebyaggwerawo bya Antikaduka talumba bantu batamukwatako kubanga Antikaduka yagamba ye mwami we ate yeekolera ne yeegaana. Saanya okuyingira mu personal life z'abo bantu naye babuloga bannuupu Lumbuye Umar Kiseka muve ku Minsaki Semakula. Lumbuye talumbangako Minsaki yamulumba Umar Kiseka va ku Minsaki Semakula si politician. Okitegedde bulungi. Minsaki Semakula akozesa abakozi 2 basasula buli lunaku ku Papazi Sport alina n'ebirala bye sijja kwogera kuba musajja mugagga yakola. Okitegedde tokimanyi no yakola n'ategeka. So omuntu yenna ng'akozesa abakozi abasukka mu 150 nga tekuli wa luganda lwe wadde famire ye muntu oyo yeetaaga respect. Ku bbula ly'emirimu lye tuyitamu mu ggwanga abavubuka ate bonna bavubuka bakola abavubuka ku bbula ly'emirimu lye tuyitamu mu ggwanga n'okubonaabona omuntu yenna nga Minsaki bw'avaayo n'atondawo emirimu abantu abo balina famire kituufu. Okitegedde bulungi abantu abo bakozesa balina families ate balina families ze balabirira naye nga Minsaki taata ye maama we bajja akawogo ak'okulya kati gwe buli w'omunafu omumalamu amaanyi agayamba kuba namulabako yatuukako ku leveemu n'abuuza ti Minsaki Semakula emyaka gy'oyimbidde okoledde kyeggwanga. Kati omuntu bw'atuuka ku eyo levo nga tasobola fumiitiriza n'atamanya nti Minsaki alina gye bayita Papazi Band mulimu abakozi 5. Okitegedde bulungi alina Papazi Sport ogimanyi emakindi alina faamuzi ze abakolayo bakozi si bafamire ye. So omuntu avayo n'atandika okunafuya omuntu bw'atyo nga alina abaana bawerera mu masomero ag'enjawulo nga si yabazaala bangi obadde okimanyi. So kati omuntu bw'otyo gwe Umar Kiseka bw'ona avayo n'olumba omuntu bw'atyo yatuuse ne ku leve eyingirira mutabani we tetugenda kukuleka. Tuyinza obba tubadde tukwagala nnyo ne tugenda kunabira mu maaso tukuteeke w'olina okujja. Sente zo ze wali eza state bwe ziba tezimala so bumanyi n'okutiisatiisa ne bugamba kati tumulumbemuko ajja kutya ankubira mpeeyo ku ssente. Tewali agenda kukuwa ssente Umar Kiseka oliseka enjala emuluma. Sente za state ze yafuna Uncle Balamu ye yabirimu. Sente za state ze yafuna omumanyi Uncle Balamu minisita waffe ye wa Kiwato kati yatwala Kiwato era ojja mulaba essaawa yonna ng'alumbye ne Balamu. So Umar Kiseka manya woogwa noonya ssente
osobola n'okulemererwa gy'oli eyo ku kyeye South Africa n'okomawo e Kampala Mr. Kisemakula n'akuwa omulimu. So tolumba abantu beekoledde, mulekerawo okuzalawo abantu abakoze eki abeeterekedde ebyabwe ne babikuuma ne bibeerawo. Kyegedde bulungi. Nze sirabako Mr. King'ayimba NRM yonna. Simulabangako ng'akola statement yonna eya politics. Kati gw'ovaayo n'omulumba ffe tukuleke kiba tekijja kola kikusoboka. Awo we mukomezza Umar Kiseka. Kale sijja bazzaako ngalo. Vegas promoter bwatyo tubaddemu ko wali mu mwanyi munnankyukakyuka nze ndi munnankyukakyuka ow'ebbendobendo okategedde si wa nuupu si wa dipi ndi munnankyukakyuka ow'ebbendobendo nga Robert Kyagulanyi ye pulezidenti wange bwebafubutukayo omulala bw'aba azze ng'ali ku mulamwa gwe gumu naye muwagira kuba kati ffe omala kimpagira Kyagulanyi ayagala kujjako Museveni ebirala saagala biwulira byayogera naye omuntu agamba nti ntwala Museveni oyo mba muwagira n'oli agamba nti ngenda kujja ntondewo emirimu tosobola oyo aba nnimba naye agamba okujjako Museveni ow'emyaka 4 we giba mulemedde okutonda kyegedde naye omuntu agamba ekizibu kyakusooka kujjako mwami Museveni byonna ebyemmwanyi byonna ebyemirimu omutali byonna essente ezaabula Museveni bw'avaako abantu bajja kuddamu bafune ssente yadde alijja tajja kugenda ng'abagabira najja ateekawo engeri abantu gye basobola okufunamu ssente natti asumululemu aleme ennyweza nnyo gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade tutunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 9 Pizza Origin tulya kyaddala.